yiyo message fe tugenda balabisa mpaka kuwulira bubi emiyayi gibadde gyopaletingira mu Somalia nga tekisasula lumone gw'ensimbi babagambye mugeze mugiteeke watujja jikuba lwaki tukubira Al-Qaeda nejikubira mu bbanga kati paito byafunye sigino eyabaje ngemugamba giteeko tubalagireko bagao na Al-Shabaab yereka yekubye kati katugiseeyo kati abadde bali Mogadishu nga balinze okunya Uganda Airlines bakomeza mu bbanga bibakubidde civil aviation ya Somalia bagamba ba enyonyi badde ekine babulya bu story yonna kati bano butaswala ne bagamba greetings from Uganda Airlines. Apology for inconvenience caused. Please be advised, there are no flights until further notice to Ave Roma. You can ask for your refund. Uganda zabo nga sigwa omusima. Uganda zabo nga sigwa omusima. Mutegedde bulungi nnyo. Kati ndio wewe atiba operating business zaabwe. Ojati kati wongambira nti there is no more further flights until further notes. Further notes anava de Roma nga ali mu kusalisa atajja asasula abantu obaga benyonyi zitambule ebyo byange nze mbyongeddeko tebiri mu eno message ngembaga further notes until further notes kati ekitegeeza company money yani mie ekyo mukitegedde bulungi kati kano kakuzayo kalike nabazanyira luli aka Somalia Airlines yabagamba tubaniriza okulinya Somalia Airlines naye buli kimuka tukibanyonyole nti ye temuwa nyuma makuru flight yatenda gobaita Aisha nti waze tezikola bulungi nnyo nti ye ne TV ziri munyo tezikola bulungi neto tezikola bulungi nnyo nti ye ate n'okulandinga sigaranti yenyini bitubagamba tuvuddewo ndoza mukitegedde Uganda Airlines set account educated cow system activated kati batuvaawo kangende ku information endala mukitegeere bulungi nnyo message eno njagala gikola ngeri jeno wabula strictly njagala mbere careful nnyo nga muwuliriza sitera kubasaba ku paying attention ku information gentero bawa njagala mu paying attention ku information jengendo fulumya kati mu dakiika zino 1 naddala banna Uganda banna kabala okusingira ddala bazzukulu ba kintu njagala mufeeyo nnyo okuteeka essira n'okuwuliriza ebigwa bye ngenda okwogera mu dakiika eziddako okusingira ddala bazzukulu ba kintu gw'omuganda amannya oli waddembe okuva ku live eno njagala kutegeeza bazzukulu ba kintu abasajja abakulu abayisiraamu abakatoliki abaprotestanti mwenna abaganda abali mu Uganda mumpulirize bulungi nnyo amannya nzerumbuya ekituufu kiri nti Nyando Yosoferi yamanya nti engeri gy'oyinza okukwata mu bannayuganda kubateeka mu bikolwa bya kalogo kalenzi era abasinga obungi yabawanika kwe kusanga abantu nga bali mu mbeera embi naye nga beesesanga abantu bako bonga embeera bagira bangeri yaddeko ng'omu by'omweru kumba embeera mbi mubagamba musituke tebafaayo kumba abasajja n'abakazi babawunika bw'osanga omukazi ng'ayingira Kampala ng'ali mu sapatu tezikwatagana langi musajja wattu yeeyogeza alinganga omulalu ayambadde essaati ekitogi kyagubye naye ng'ayingira Kampala gy'atalina wadde woofiisi wadde omulimu agenda kunoonya kigule magala eddiba era azze emmere ewaka ng'embeera Museveni yagibataddemu obbalemesa ensi kati wuliriza wano okuva mu 6 okutuuka olwaleero Museveni azze atta bannayuganda ab'embavu mu byenjigiriza mu by'obusuubuzi mu by'obufuzi na buli kimu nga yeegirisa ng'ekigotta entula bw'avudde awo ate akagoba n'akamalira mu 1998 nzize mbannyonnyola emboozi eno bulungi nnyo nti Museveni ekigendera kye kyali kyakumalawo bannayuganda kutwala nsi eyo occupying kyetuyita occupation nkibasomeseza ebbanga ddene nnyo kati mumpulirize Museveni mu lutalo lw'ekinaana
yatta abaganda abasukka mu kakadde kamu n'ekitundu abasinga ne beyatta ewaabwe Rwanda nkidda. Museveni mu Luwero Triangle yatta abaganda akakadde kamu n'ekitundu n'abasukkamu n'atwala amataka gaabwe. Bw'amala okubattira mu lutalo n'awangula mu 1986 n'abaali basigaddewo abaasasula n'okuteeka ensimbi mu lutalo omuli abaamuwa emmere, ensimbi enkalu, abaamukweka okuli n'abaali e Bulaaya bonna zze ng'abatta ng'alina ekintu kyazimba nga bantu bakitegera. Kati wano wali okulina okukomba essowaani, wuliriza bulungi nnyo. Bw'amala okubatta n'ababuzaako obutuuliro, kye yakola kiikino. Yagendanga ng'anoonya mu mpya oba mu famire z'abasajja Abaganda ng'ajjamu abaana ng'abatwala bayigiriza ku bwereere nga bafuna scholarship. Abaana ab'obwana, abaana ab'obulenzi, abaana bano bateeka mu bitongole bya gavumenti ebimu nga bakolayo, naye nga mu bibasomesebwa gye badde basomera eyo mbu kwe kwagala nnyo eggwanga lyabwe era obutaliryamu lukwe. Ngera mbabateeka mu sekita ez'okubega, mu sekita ez'okutta, mu sekita ez'okunyigiriza bannayuganda bannaabwe naddala Abaganda. Osanga Omuganda mu woofiisi ng'ekituufu Muganda taliiko kibuuza oba taliiko kabuuza, naye ng'ettima naye alyeyalira n'alyebikka nkidda. Osanga Omuganda mu yafeesi ng'ettima lyalina yalyeyalira n'alyebikka. Si lwakuba tayagala Abaganda banne, baamuteekamu doctrine enfu. Abo bangi mu gavumenti ya Museveni. Simanyi ekintu kino mwe nabadde mukyetegereza. Mubadde nga Omuganda munnange lwaki ampisa bw'ati. Njagala omuntu awakanya kino kyenjogeddeko akiwakanya tekiriyo. Abaganda bangi abaasomesebwa Museveni okuva mu 1986 n'okutuuka olwaleero abali mu ofiisi nga balina emitima giringa jaggonya. Agamba nti akiwakanyamu sooka owandiike comment mala okunywa amazzi ndikuviire ku ntono. Njagala comment 10 either ng'owakanya oba ng'okkiriza obujulizi bwe ngenda okuwa wadde sinabo kugamba. Kati abaana bwe yagenda alondoba buli famire babadde mu gavumenti nga bakola. Kati ekiseera kituuse zino video ze tukola njagala kugamba banoonya lumye tebamunoonya nti bino talina byayogera bikosa gavumenti. Lumbuye buli information gyafulumye olwokusatu olwokutaano olw'Essande kuba Museveni nemuleka bweti kyekinoonyesa. Kubanga byenkuba teri muntu asobola byogera mulala, nze njo byogera mpaka kuwulira bo. Buli muntu Omuganda abadde akola mu gavumenti n'omulya nti yafudde cardiac arrest, yagudde mu kinaabiro, bamusanze afudde, bamusanze abadde ki oba yabuze. Abaana bano wamaze bakozesa ebikolobero ebyo. Video ze twakakola sofa nga sinze nzekka zigenze zikyusa obwongo bw'abaana abo okuva ku kiri kye babateekamu. Sigenda bagamba nti baana zigenze zikyusa ba indigenous okubakyusa obwongo okugamba wait a minute. Buli agezaako okuddamu okukyusa akatambi yeetegereze tosobola kuwona bakutta. Beboolira yagudde mu kinaabiro, yakutuse omutima, yabuzeewo, basanze omulambo mu kisaka gundi, basanze omulambo mu kimulutobazi gundi, ono emmotoka yamutomedde. Abantu bano video ze tukola zigenze zibakyusa obwongo omu ku omu. Museveni n'atandika okutrigalinga mission ey'okubajjawo kubanga babadde batandise okukola kye tuyita retreat, okuddamu okutunuulira. Njala kugamba bwe twatandika okusomesa n'ekigambo 50 master plan yali bulo eri Museveni ne regimu ye. Nsomesa ekigambo kye bayita occupation.
abantu ne bakira batandise okutuvinga information n'okugitegera nti twali twafadda kati batandise kati abaana bano bonna buli atandika oga bye tubadde tukola si bituufu tutandika okuddamu okwetunuulira tosobola ddusukka abasinga obungi mwalabye akatambika Honorable Zaake ng'agamba nti omusirikale eyamutulugunya bamusanze afudde mu nnyumba ye yemu ku example kakabazanyire lidako budozi badde lijeko abatulugunyiziddwako ku SIU ekireka mu kisefa house ekyo omusajja abadde akikulira ye Musa Walugembe naye afudde mu mbeera etategereke kwanga bwe tufunye amawulire ago ku mitimbagano ewakaawe kyannaku nnyo kyagenze amukuffe tetufunye bwenkanya mujjukire nti we natulugunyizibwa ne ntwalibwa mu kooti nga bandeese ndi bukunya kooti neeragira ntwalibwe mu ddwaliro Musa oyo ye yanziza mu kisefa house ekyo ne bongera okuntulugunya naye Katonda talya nguzi mu mbeera y'emu gy'olamulamu abalala naawe gy'olamuzibwamu naawe ogenze Katonda akulamule naye kino kiba ekyokuyiga eri naddala abo abatulugunya abantu nga bakulembeddwamu komanda in chief waabwe ti bw'osiga bw'okungula ffenna tujja kufa naye tuyise bulungi bannaffe tulekeraawo injustices tulekeraawo okutokyalinga abantu kubanga Katonda atalya nguzi amala n'alamula. Musa Walugembe yono yoyo Musa Walugembe ekisinze okwenyamiza Musa Walugembe musajja mulangira ajjudde era ava mu lyo olulangira olwa Buganda. Musa Walugembe musajja mulangira ajjudde ava mu lulyo olulangira olwa Buganda. Ekisinga okwenyamiza ava mu lulyo olusibukamu jjajjaffe Kasimu Nakibinge ow'Ekibuli. Kugambye lulyo. Nkugambye luki? Lulyo. Njagala okwawula ebigambo bino. Nkugambye asibuka mu lulyo oluvamu jjajjaffe Kasimu Nakibinge. Ono mwana mulangira. Omanyi njagala okuzimbira information nga njikuviira ku kikolo kyayo mpaka waggulu. Kati njikuzimbidde njikuleetedde. Bwe mmalo nkutegeezezza nti mwana mulangira wa luluki lulangira. Kikuzzaayo ku baana Museveni bye yafuna bazzaasomesa. Njagala kutegeeza ekigambo kino nga nkikutegeeza ku mutendera otegeere. Musa ono abadde akola ne Christopher Damulira n'abalala. Omusajja ono omulangira ndowooza ku bantu be yasembayo okutulugunya ennyo yali Zaake n'abalala Abaganda abamu. Wattu vidiyo ze tuzze tubakolako ne ze tubadde tuwogera zaasikiriza omulangira ono okuttamu ebigere. Bwattamu ebigere okwetegereza obulungi nga baba bakozesa ensobi okutulugunya n'okuwamba n'okusaanyawo Baganda bannaabwe. Musa Walugembe n'agezaako okuzza ebigere emabega. Abantu bano ne bakitegeera. Bwe bakitegedde Musa Walugembe teyalutonze. Family y'omugenzi tebakulya ssente, omugenzi bassemutte. Omugenzi basseki bassemutte. Mu nkola yaabwe ey'okuwa obutwa omwana wammwe omulangira ono baamuwa Kanyo Kawulire. Era Kanyo Kawulire baamuwa kanguya. Gye yakanywera kiteeberezebwa nti either ayina gye yakanywera mu mikwano gye oba mu gym we baali bamutagetingeri gy'abadde kuba omuntu obeera mu gym ofuna ebyokunywa.
bw'amala okukunywa ebintu bye nadde ewaka gy'abadde abeera obwanna munigina eyo Katonda gye yamuyitidde naye nga baamuzudde ku lwamukaaga naye nga yali yafadde ennaku nga nnyo emabega era nga n'omubiri gwe baasanze gutandise okuyiikayiika ng'atandise okuvunda bwe baamuzuulidde nti mufu naye ng'ekyamusizza Musa Walugembe yeekuba mu mutima nga bwe mba nnyonnyodde olugero nti kasita yazza ebigere emabega ne bagamba olimba Musa Walugembe ne bamuggyawo bwe batyo so temuddamu kubuuza ani yamusse ani yakoze eki kyekyo kye bali mu kukola Abaganda bonna abadde mu sisitimu yaani mu sisitimu ya Museveni ekisinga okwennyamiza tubasomesa ebigambo bino Mugaba Lumbi etana by'ebakola birina naye ensaasira mwenze mmanyi musajja mukulu ono omulangira gw'okimanyi nti okumanya bano abasajja bajaayi bakutta omulambo ne baguwamba ne bagukola bye baagala gw'okimanyi nti omulangira omulamba okumusaalira okumutereka baamusaalidde omulambo gwe guli mu ambulensi famire terabye ku mulambo gwa mwana oyo mbolokuba yabadde adifominze ng'awunya nnyo abantu bava bulanga amaze ennaku n'ennaku mulaba bagikuba eddagala munaasobola okola ku muntu we naye gwe oŋŋamba otya mwapaakinze ambulance nga muli mu jeneza omwana wa Buganda ne musabira ng'alimu mwana yakubuuza abijja luddawa era abisanze luddawa yoyo mugenzi Walugembe nga bamusaalira iyi ambulance uyo gwe mulabo gwa Walugembe gugwo mu ambulance gugwo bakutta ne bawamba omulambo gwo ne bagukola bye baagala kuba tebaagala muguggyeko samples zigenda kuba implicatinga mu kintu kyonna kanjikulaga video Allahu Akbar Allahu Akbar yoyo musajja wattu olaba bulungi nnyo kati buno bubaka njala bugenderi bannayuganda mwenna nze nga nze muzzukulu w'amazige muzzukulu wa Katongo Muwanga Jjubiria mwagalamidde ekiwambya ttanda nyongera okubajjukiza bubangalamiza ettanda kiwambya bwe mba nsusse nnyo nsobola okuntwala ku bijje bye jjajja wange lumbuye ku nsibuko essoga ezigomba nenjala kujjukiza buli munnayuganda wona ddala Omuganda ng'okyawagira Museveni ng'akuwa ensimbi olye mu nsi y'olukwe
ojja kisasulira n'abazzukulu bajja kisasulira. Nyongera Hamnange nkugambye yagambye nti information amulina era nga byali okubanga amukuwa n'abagamba nti munnange bingi nnyo ebitambula naye mulina okubeera alert nti ye yeewali okubanga abawa information era n'abagamba nti waliwo trend etambula ey'abalongo nti era bw'otunulamu bangi era yatuuse n'okugamba nti waliwo abaami abagenda okuzaala abaana waneeno nga mukyala wo tayenze tumusanzeeko wabbali naye nga olinamu abaana abatali babo era nga woowulidde bw'ayogedde nti trend eyo yeeyongedde era mbwa neeno mu ggwanga Uganda bangi mbo bwe tugenda okuba nga tukola ki tulaba nti bangi nnyo mbu ogenda okwesanga omusajja ng'olina abaana katugambe 5 naye ng'olinako 2 mbu 3 nga si babo mukyalawo nga gyali ali faithful naye nga tomanye kijja kitya nga woowulidde bwegezezaako okubanga akinnyonnyola.